ku ssaawa zino zennyini ezisoma ku eyo eyiyo kabakadde katereva ak'amawulire era nga nze omusomi wonze muzeeyi Chris Kisige akambambirwa Joseph okuviira ddala wano ku TNRT mu Media. Guguno omutwe omukulu ogwakagwawo. Omukulembeze waffe omukulu ow'eggwanga lyattu lino lye tulimu yasaddaaka mutabani we kuyita okumutta. Abange omukulembeze waffe omukulu ow'eggwanga lyattu Uganda yatta mutabani we. Awo tujja kudda nago mu bujjuvu tumanye ani amannya ge era lwaki yamutta. Ebyo n'ebiringa ebyo tujja kubimanya. Munzikirize nywemu ku lwendo lw'amazzi nkomawo nago mu bujjuvu. Alo ogamba ki? Nti nsekemu? Okuseka obusesi nakyo? N'omwana y'owaayo gwe sooka olino ŋŋambye okuseka naye mbadde nsekera ki? Kavaadiyo okampeereza ku WhatsApp? Kamala okkalaba olwo nno nsekere ddala kubanga okuseka bye simanyi. Kankalabe kavadiyo kano kompeereza ku WhatsApp. Back hearts. Chavula, chavula. Setula, setula. Kirira, kirira. Yambuka, yambuka. Ulire nurwe ya Yesu. Omusajja wali, omusajja wali. Nurwe ya Yesu. He's in the building. Ulire nurwe ya Yesu. Omusajja wali, omusajja wali. Nurwe ya Yesu. He's in the building. Wali, Yesu wali. Ona yanukuza n'omuliro ewa mwavuga nange yansanga nkomonta sada wamaanyi ono olaba nange yamponya endigi yeye gatambuza abakavulangako bamuzibe n'ekigala lekansi yangi kyokka bannange omulembe guno kye gutaatukole. Endabulwamu zikuza buto oba kati nze nandirabise ntya? Nanzija ne ku mulimo. Omukulembeze omukulu ow'eggwanga lyaffe yatta mutabani we kuyita okumusaddaaka. Kita era nga kituufu kya mazima ddala nti omukulembeze waffe omukulu ffenna gwe tumanyi obulungi atwala eggwanga lyattu Uganda ye yasaddaaka mutabani we, wabula amannya ge kamnesirikire kubanga enaatandika okweyogeza mujja gamba bigambo byange. Omusasi waffe ono mukulu Yokaana kagatuwe mu bujjuvu. Amaaso go gateeke ku lutimbe era amatu nago gateeke ku TV owulirize bulungi era olabe omukulembeze ono yatta atya mutabani we era lwaki yamuwaayo kuyita okumusaddaaka.
oyo abadde omusasiwo mukulu Yokaana 3:16 era ng'abadde akutegeeza buterevu nti omukulembeze waffe omukulu ow'eggwanga lino Uganda, Mukama Katonda ye yawaayo omwana we omu yekka Yesu Kristo. Abange, Mukama Katonda ye yawaayo omwana we omu yekka Yesu Kristo. Mwe mubadde mulowooza ŋŋambaani? Ŋŋamba Mukama Katonda anti ye yawaayo Yesu Kristo. Si mmwe mugamba mbu for God and Mike awuntule. Kati nno Mukama Katonda yawaayo omwana we omu yekka Yesu Kristo mwattufe tubeere n'obulamu obutaggwaawo. Kati nno Yesu kye kitangaala ekyajja mu nsi, gwe ky'olina okukkiriza okuwona omusango, era gwe wenna atannakkiriza Yesu Kristo mwattu zikusanze. Kkiriza Yesu Kristo olwaleero obeere omwana wa Katonda omutongole, era ekisaddaaka ya mwana we Yesu Kristo ebeere ey'omugaso mu bulamu bwo. Ago ge gabadde amawulire gaffe. Gwe weekuumire ku TV yo Eŋŋanzi Channel Team Media. Mwattu nsigadde nze Muzeeyi Chris Kisige Akambambirwa Joseph. Mutusangeyo ewaffe mu Yafeesezi anti ebuloba ne wali ebulenga. Kambalokole akayimba k'omwana ono. Mwattu awo tujja kuba tulaba ebiddako. Keep tuning to your number one Torofeina Channel Team Media. Jesus climbed the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was said, wicked or bad, was the pain we would ever know. While his friends were asleep, he thought to keep his promise made long ago. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane, Jesus loves me, so he gives his gift to me in Gethsemane.